Yesu bali bamumanyi nti yani Yesu si bwe kiri kati bwe baba bali bamumanyi Yesu lwaki yababuuza bampitaani bwe tunoonya Katonda nga mutufu yagala Katonda akuviireeyo nyeze ebbanga akubuze osabye osiibye oli mu dry oweddewo teweemenya genda okyalira abaavu genda malwaliro otandika okukyalira abantu abali mu mbeera embi genda onoonye bannamwandu abafiirwako abantu baabwe genda mu makomera eriyo abantu abasibe nga takyalina ssuubi gendayo omuzeemu amaanyi bino byawandiikibwa abagezigezi tebabitegera naye abo abasirusiru bye baweereddwa ebyama by'obwakabaka bwa Katonda. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kale mwenna abekumira ku mukutu guno gwa Unique Media tubaaniriza tubabuuzaako ne tubeebaliza ddala okubeera nga mwekuumidde wano ku Unique Media. Unique Media tusabira ddala Katonda atuyambe tubeere nga tusigala ku mulamwa kubanga channels nyingi ezigera ne ziva ku mulamwa nga zatandika zivuga kino ne zimaliza zivuga kino. So tusaba Katonda ateeka obukuumi bwe atugayidingenga tubeere nga tutambulira wamu tuleme kubaswaza ate naffe tuleme butweswaza. Samike ge mannya gange Unique Media gy'oliko. Roland Selwima yabeerawo kulaba nga ate buli kimu okifuna nga olina okukifuna yakwata ebifaananyi bino ne audio yamukwata obulungi n'obeera nga ofuna loud and clear. Kale omwaka gwakatandika bingi ebigenda maaso naye nkujjukiza nti era lujja kuba weeruti bulamu bwokka
nga tuli mu kugumalako. So byonna byolina okukola mu mwaka guno tandikirawo, tolinda mbu ate nja tutandika mu epaawo mu March, tandikirawo. Ate n'ekirala balokole tuyige okukola. Saba Katonda nga wookola akuweerewo mu omukisa oba amagezi gazze kankiddemu. Mulokole omukisa gusabe, naye nga omukisa oli alina waasinziira ogukuweera. Oba tolina mulimu suku kagenda onoonye omulimu, omukisa ogufunireyo ofune omulimu. Obeera nga oli ku mulimu yongeramu amaanyi. Omanyi Abaganda balina engeri gye bagamba nti kaba kalimu nga tonnakafuna. Oba ogufunye ne gufuuka ogulimu. Kubuulira munnange bwe banaaba kugobye ku gulimu ogwo goyita ogulimu kati omanyi nkoowa nnyo batukooya ojja kayita akalimu. So kola nga wosaba Mukama Katonda. N'olwaleero nkomyewo ne Jeremiah eryokubiri nalyerabira, yajja okuliŋŋamba leero by the wali nzijukize. Musajja yali musamize era emboozi tuzze tujogera, tulabika tuli mu episodes eziwerera ddala, wadde ebiseera ebisinga tusomesa, naye obujulizi bwo aze abutuwa era nzikiriza bukkiriza nti olina kyoyizeemu. Obeera nti olina kyoyizeemu then weetaaga kuteekako mikono. Bulina abanyiiza olw'obujulizi buno bangi n'ababufunyeemu bangi, naye gwe ali mu kulaba nkujjukiza statement y'omukulu gye yakola nti amagumba galeke olye emiwula. Buuza ku bantu Jeremiah then tusabire notusabira tandike programu ennaku olwaleero. Abooluganda mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, nembebaza olw'okuwaayo obudde bannaaye nojja wano ku WhatsApp channel n'oba nga osobola okuwuliriza nojja n'owuliriza ekigambo kya Katonda ekyo ekikugattako, osobola ate okubanga oliisibwa emmere eyava mu ggulu. Kubanga mu kaseera kano tulabanga abantu abatafuna kyakulya kiva mu ggulu bangi banoonyeza ebifo bingi bwe basabira, bangi banoonyeza abasumba ab'amaanyi, bangi banoonyeza okukola ebyamagero oba kubakolera ebyamagero, naye buli atasobola kufuna bulamu bwa kitangaala tasobola kufuna mirembe mu nsi. Emirembe giri mu Kristo. Olw'ensonga eyo abooluganda tugendeko mu ssaala. Ayi Mukama Taata waffe Yesu Kristo omulungi, tukwebaza olw'olunaku luno olwaleero, tukwebaza olw'okuyimirira wamu naffe mu mbeera yonna ey'obulamu bwe tubadde tuyitamu. Tukwebaza olw'okutuwa ekigambo kyo eky'obulamu ekyo ekyava mu ggulu kyogerwako mu Yokaana 6:35. Tukusaba otuliise mu mmeeme zaffe olunaku lwaleero era otujjuze omwoyo wo aleeta obulamu munda mu ffe, otumulisize ekitangaala eky'obulamu kyake munda mu mitima gyaffe, otuggyemu enziro n'okwegomba kwonna okw'ensi, tuteekemu omwoyo wo okwagalako n'obulamu bwo. Ayi Mukama waffe Yesu Kristo, tukusaba twali twabula okuva mu musana naye tukomyewo eri omusana, ddamu otumulisize. Tukusabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale bingi bye twayogera luli era ndyagala tutandikireko naddala ekintu kya tithe. Okuggyako ng'olina bye walaba oba byoyagala tutandikireko, nandyagala tutandikire ku kintu kya tithe. Ojja ng'olina bye walaba oba byagala tutereezeemu mu vidiyo zaffe ezasembayo, tusooke tuggyewo ebyo. Kakati nga tunabagenda mu kintu kya tithe ekyo, waliwo message gye twasooka okukolako. Waliwo message gye twakolako eyali eya cult. Yes, cult. Waliwo message twagerako eyali eya cult ne false prophecy. Kati na message gye nata gye nabawaako luli, naye ate bwe namala obawa message eyo, message ne ziyiika nnyingi ennyingi ennyo, ne baŋŋamba nti abantu abamu abampadde message ezo nti bapya baali bakagendayo bapya. Message yewa eri ey'ebbombo, message ye Kalule Kalule Bombo awo. Message eyo baŋŋamba nti waliwo abaali bagenzeeyo abaali baludde mu kintu, kubanga eyampa message eno
ye yakimalamu emyaka 6 akimanyi ekyo obwo obuweereza obwa golemu ku lusozi Kalule Bombo. Kati nampa information nangamba nti waliwo ebirala bye batabagamba bye mutamanyi naye ngenda kubawa message entuufu. So basically yalenga atuwe ebirala then n'okutereezaamu era n'atugamba nti bakuma ekyoto naye ekyoto kiri kye bakuma ngenda bikuwa wano n'atugamba kiri ekyoto kye bakuma batuula saako bwe batuula saako baalawo emikeeka wansi emikeeka gy'abasamize baalawo emikeeka then ne batuula saako kati omusumba waabwe oyo yatuula mu makkati ga saako ye yafuuka empagi si bishopu bishopu mulala bangambye bishopu muki mulala bishopu yo ye yafa so ekyoto tebakuma kyoto kya muliro tebakuma kyoto kya bakola saako naye batudde ku mikeeka naye mu lulimi lwabwe bakiyita kiki ekyoto kati mu kutuula mu kyoto ekyo bannabbi be basooka okwetooloola omusumba so kibeera continuous wekiti batuula nga bakoze saako musumba atuula makati musumba yatuula makati bannabbi ne basooka ne beetooloola ne bamwetoola kati abasigadde ne beetooloola kati bano bannabbi be balaba ye talaba omukulu ye alaba nga aloose ng'ani amuloosezza nga ono bishopu waabwe yafa eyatandikawo by the way kambikuwa wano ojja kulaba agundi zaabwe ziizaabwe kati kyenjo bishopu waabwe wuuyaawo waggulu so bishop Mugabi Stephen yoyo yali bishopu waabwe yoli omukyala gwe yatugamba gira kagaali yoyo yatandika ekintu era yakitandikawo kati bano bakuma ekyoto kati ono omusumba waabwe talaba naye bano bannabbi abamwetoolodde be balaba era ne bamukola ki either ye bw'abanga bishopu yamulabikidde n'amugamba lwalaba so abasinga okukola emirimu be ba bishop abasinga okukola emirimu be bano abagundi abamubeerako bano bannabbi babayita bannabbi be balaba bannabbi be balaba ne bamugamba n'awa information so kati ye ekitegeeza ye litwale tugambe naye bishop so si bishop kati ye yani pastor wano ndaba pastor Kefa Muwanguzi ye pastor era ku lusozi olwo n'abaana abato tebaliiyo abaana abato abaali bali ku lusozi olwo babajjayo waliyo bantu bakulu bano ndaba abaana abato babajjayo teri abaana children were taken to Bukerekere abaana abato babatwala Bukerekere Nakaseke Kimwanyi zone webale nnyo ne kya Muyinula gye batwala abaana era tebali ku lusozi olwo wali otugambye abaana kwebali luli nali bagambye nti abaana kwebali ne bagambye abaana babajjako ne babatwala ate kino ekyakiteezi headquarters kati kiteezi headquarter kiteezi kwegamba ndowooza ejjaluliro oba ye soosi yaabwe oba kyekitebe kyabwe ekikulu ogamba kitwala nti kyekitebe kya sitaani ekikulu sitaani wajja okola access balina amatabi mangi naye waliwo ekitebe kiri kyekitebe we bakuŋŋaanyiza nti oba kati ate era si buli muntu nti kubatwala ku lusozi nti bamujja wano nedda bamala basomesa kati bano abasajja okumanya nti bo bajja kubba kutta na kuzikiriza bakusomesa bwe bamala okusomesa ne bakubuulira obulungi obuli mu kintu kyabwe kati tajeti y'okusomesa kujjako byolina era obiwaayo oyagala era abantu bonna abawaayo ebintu babiwaayo baagala so target eba yakubba naye basomesa eddiini yawe bakawuti yawe bagisomesa omuntu kati omuntu nemuyingira bwe mala omuyingira n'akwata ebye n'akola ki kawaliwo omukyala eyankubirako naŋŋamba nze tebanziba nze ebintu byange nabiwaayo njagala kati betyo babakola kati kankuwa ekyokulabirako waliwo omubbi agenda n'amenya ennyumba nabba
oyo ayitibwa muki mubbi waliwo najja n'akubuzaabuza nagamba okola bwoti neokola bwoti gina bwoti leta sente bwezi naye n'omuwa n'agenda naye naye aba muki mubbi kati obubbi bwe bumu teriga nti ono mubbi mutono ono mubbi munene bonna baba baki babbi bonna baba babbi kati kawuti yaabwe esomesa walibawo nga nabajja ne bakuteeka akantu mu ngalo kabula agayita amasimu n'olugenda eka n'okwata eya maama n'okwata eya taata n'ofuluma nga nabo baba babbi n'ogamutwalira kati bajja ne bakusomesa n'okwata byonna by'oyina era basomesea ne bagamba nti bano bannabbi mmwe abagoberezi Katonda okuwulira eddoboozi lyammwe mulina okukwata ebyammwe byonna mubiweeyo era abantu bakolerera nnyo ekyo babeere nga bawa bannabbi bano babeere nga babawa ebintu biki bingi basobole okufuna omukisa gwabwe omukisa bano babagamba nti bano bw'owa bano the more you give bw'owa bano oba ogenda kutuuka ewani ewa Katonda naye njagala tulabe nti ebyobugagga babagamba bibi era babagaana okukola nti bibi naye jjukira bo bano babitwala wa ebibi kati ate kambabuulire ekintu kino kigazi okumanya kigazi kirimu n'abasomesa balekikyala mulimu balekikyala anti kati wano ndabawo 3 leaders 4 leaders Bishop Mugabi Stephen Christine Kirabo Joy Hope ne Nakanwaji Karo then Christine ndabako Queen Mother kati yo kubaita Queen Mother nekira kinatuterezeemu waliwo omukyala gutwagamba nti gwe yawasa Queen Mother si gwe yawasa yo Queen Mother yatulwako emizimu gyonna egy'ekitundu ekyo oba egy'obuweereza bwonna yatuuleyo ku lusozi kati oyo omukyala mulala si gwe yawasa mulala oyo naliko waifu Kirabo Joy Hope oyo gwe yawasa ye mukazi wa pastor kati oli yatulwako emizimu gyonna egy'ekitundu ekyo era kwe kutudde amaanyi agakulembera ekintu ku Queen Mother so kati ekigendererwa kyonna kyakuzikiriza naye Bayibuli etugamba waliwo n'ogenda bakola ekikyala waliwo lekikyala Nakanwaji Karo naye lekikyala asomesa abantu mu university emu so bano be ba leaders b'ekintu baabo be batandika ekintu naye nga faawundi omutuufu y'oli Bishop eyafa kakati ate okumanya bano si balokole kino tukijjewo nti bano balokole si balokole eno kawuti mpya esomesa abantu okubatwalako ebyabwe just ekigendererwa kubanga basomesa omuntu onanyikire mu kintu bamuggyeko kyonna kyalina ate bamala okimuggyako tebamugamba nti genda eno bamuweewo okubeera bamukubirawo ka tenti bw'owaayo ennyumba yo nga bakutwala ku lusozi bwe bakutwala ku lusozi nga bakuteeka awo kati mboba ogenda kukolerera butuukirivu kati ku lusozi okwo bambi okola emirimu egy'enjawulo ng'okukima amazzi ye punishment wangamba okolerera kibi kyo kukima amazzi ogajja wansi paka ku lusozi eri waggulu kati kalule bombo waggulu awo ku lusozi waliwo akanaala awo we bali naye punishment gye bakuwa nga bamaze okuggyako ebibyo bakutwala ne bakuteeka mu kifo ekimu awo ne banno babeerawo jjukira mu kusooka nagamba nti buli muntu bamufeedinga information yiye gwe tosobola kunyumya nange biwanvu nyinza okumbuusa abantu abo babajjako amasimu ne buno obubaka tebabufuna nze nkubuli babajjako amasimu era okuwa essimu oba olina eddala n'ereva okwokola ki kwotuuse nga gwe tokyagwa okuwa essimu okitegedde kati bwe bamala okuteeka awo jjukira bakututteko ebibyo kati batandika okukumira mu mbeera eyo nti ogenda kulaba Katonda ayita mugundi ojja kulaba gundi Bishop bwajja awo ate oba w'amaanyi okulaba Bishop okweyolekera oba w'amaanyi bintuntu bwe bitugamba tebirina makulu naye Bayibuli eyogera mu Isaaya 8:19 titewabanga omusamize era tewabanga omuntu yenna yeebuuza ku mizimu
Kakati neebuuza ate ono Queen Mother waba atulibwako mizimu lwaki tebamusabira emizimu ne gimuvaako? Lwaki kakati woba otulibwako mizimu kyereza ekivuga ekintu kino gibanga mizimu? Kankubulire Brother Sami, kawuti nyingi ezize zirabika ne zifundikira nga zizikiriza abantu. Naye eyo kawuti tena gye twala abantu ebatwala mu geyeena. Ekisooka bwe muba nga mukkiriza mu musumba wammwe eyafa eyali bishop eyafa, nga nange mu kusamira nali nzikiriza mu jjajjange eyafa, ng'era bw'ajja nneeyoleka n'ambulira ebyokukola ki ebyokukola. Oluusi nga nsobola omulaba mu birooto, oluusi mu vision n'abaako byakola ki byaŋŋamba. Nali nga nsinza mizimu nga sikola ki atomanyi. Kati bishop bw'abanga bamugulumiza n'essaawa za kakati ng'entebe ye weeri n'ekifaananyi kye kibeeramu, era n'ennyimba ze bayimba basinza omukulu. Ennyimba ze bayimza basinza omuki omukulu. Bayibuli bagiyina nga kyekwaso, kuba bayibuli byegamba okukola si bye bakola ki tebakola. Kubanga bayibuli byegamba nti wabanga omuntu yenna yeebuuza ku musamize, tewabanga omuntu yenna asinza emizimu, ate nga mu bye mukola mujjukira bishopu wammwe eyafa mbu ye mutuukirivu. Eyafa ye mutuukirivu. Eyafa ye mutuukirivu era mwe balina okuyita okulaba Katonda yaboogererayo yoyo gwe baloota balabanga ajjidde kagaali. Eka mbuuza ekibuuzo bannaegirimayi, abantu omanyi guno omwaka ngenda kugezaako okuexposinga zi cults n'okulaga ebintu bino nti bikyamu mu buli opportunity gye ngenda okufuna, kubanga waliwo abaŋŋamba nti ebintu ebyo sibyogerako, buli wembyogerako mba nga ipromotinga biki, naye bannaye mbabuulire twetaaga okwogera ku bintu bino twogera amazima about these things. Ate ng'ebintu gye biri gye tukoma okusirika nti tetubyogerako ebintu abantu gye bakoma okubula n'okubbibwa n'okuttibwa n'okulimbibwa. Kati neebuuza omuntu eyafa gwoŋŋamba otya nti ate kati gwe nnyina oyisaamu essaala? Andi kati olaba mu lubaale osamira okuyita mu muzimu, omuzimu ne gutuusa ku musambwa, emusambwa ne gukuwa amayembe ne gukuwa n'abalongo, ng'oteekeddwa okola ki? Birimu emitendera. Omuzimu ogwasooka gwe gwasooka osamira lubaale, kati mw'olina oyiyita ne gukuleetera emisambwa gye gwasamiranga negiryoka gijja. Emisambwa ne gikutwalawa? Ne gikuwa by'olina okukola, oba ne gikuwa abaana abalongo abali mu famire, oba ne gikuwa amayembe agaakuumanga ekika, agaakolanga ensimbi. Kati kyekino kye bakola, bali mu kusamira. Njagala kubategeeza ba mikwano, muli mu kusamira naye temumanyi. Naye olunaku ddedde lwolina otegeera amazima nti by'olimu bya bulimba, kagiseera kajja kuba kayise. Olwaleero olina omukisa okuddamu okwatula obulokozi. Amazima mbabuulira, mwe mujja kulowooza nti abantu babawa ebyabwe muba mubasinziza amagezi, bajja kutegeera olunaku olwo. Kati gwe ekisooka mu byonna mwali temumanyi nti nze nsobola okuvaayo ne njogera ku bintu bino. Kitegeeza n'abalala bajja kuvaayo, si nze asembyeyo, n'abalala bakyakola ki? Naye mbasaba mwenna abakulira ekintu kino mubeere bantu bakulu, abantu b'obuvunaanyizibwa, mukwate abantu mubaddize ebyabwe ate mubasomesa amazima. Kuba amazima mugamanyi, bayibuli mugimanyi, mugisoma. Bayibuli etugaana n'okusinza abafu. Zabuli 10:15, Zabuli 10:15 nnyirwa 17. Bayibuli egamba tewabanga omuntu yenna asinza abafu, oba bayibuli etugamba nti n'abafu bennyini abakka mu magombe tebasobola kutendereza Katonda. Kati gwe bw'obanga oli eyo bambi nga oli mu kusinza bishop, obanga ate ali mu bishaka, ali mu kusinza bishaka, nga kawuti ya bishaka ng'abantu basinza bishaka. Owa bishaka yansomedde, twaliwo naye ngezaako kulaga bantu, yansomera Luuku. Kakati kansooka ntereezeemu ku ekyo katono. Omanyi eno Unique Media Mukama yagituwanga mukisa nti oyo eyazze Mukama atuyambye nti bate tulina blackboard kwe tusomeseza baana nti awali ababadde eyo nga beebuuza ebibuuzo nga tebalina ansa zaki, ng'olumu balowooza ne bye twogera n'olumu balowooza bye twogera tebikola ki, tebiriiyo. Naye kati oyo abeere blackboard yammwe muyigireko, kubanga bw'oba osomesa omwana weetaaga w'omuteerawo asobole okubaako kyalaba omuwandiikira ategere. Kati oyo yabaddewo n'atula mu siiti okubaako by'atangaaza, yabadde blackboard otegeere, babadde bamuyigirako. Talina kyayinza kusomesa kiyamba muntu
era tewali kyayinza kuvayo n'asomesa kikola ki kiyamba kubanga bw'abanga Bishaka gwayita taata we gwayita Katonda gwayita yatonda Bishaka yennyini naye yennyini yeetaaga buyambi yennyini yeetaaga buyambi Bishaka kati obwo buzimuzimu yekaluti eno kati ate mu kaseera kano bambi batudde abeekalula ebbombo batudde okubanga mubasindika emizimu girumba abantu naye Mukama Katonda yatuwa obulamu buno babuulire nayina emizimu nga nkulembera emizimu sigimanyi muwendo kati obwo obuzimu bwe muyina bukyali buto nnyo. Okay, kati ndaba wano Pastor Ibura brackets lead of the mountain yo yakulira olusozi olwo kati ziri asset bajja bazikola kati nga bonaakola ettabi n'oteekawo abakulembeze n'okola ettabi n'oteekawo abakulembeze kati just omuntu yenna bw'aba akola business alina okukola amatabi kuba kati eyo si njigiriza etwala muntu mu ggulu enjigiriza etwala omuntu mu ggulu nange nyina jjajja wange yafa nange nandibadde ngamba jjajja wange yaŋŋambye nkole bwe nti era nenkigoberera naye tusinza Yesu Kristo talina ntaana ku nsi. Yes. Ate Joash Mulindwa ndabako father stroke chairman. Kati oyo Mulindwa ye taata wono pastor ni Kefa. Pastor Kefa. Ate madde manyi taata we ye yali bishop. Ye bishop ono Kefa yamuyitanga uncle we. Yali uncle we teyali kyoba mwana we nti yamusikira naye yali amuyita uncle we. Kusinzira ku information gye nnina yali amuyita uncle we. So kati ebyo ebintu bye byalitira abantu okubula kubanga gwe tosobola kuŋŋamba nti okkiriza muntu eyafa n'abantu nobabuulira amazima ago si mazima obwo bulimba Bayibuli egamba nti Babiloni kigudde mudduke mu kifulume. Akaseera kano Mukama Katonda ali mu ku-exposinga amazima abantu ge balina okukola ki okumanya. Ne Bayibuli etugamba temusinza abafu omufu aba agenze. Zabuli 15:17 abafu tebatendereza Katonda niwakubadde ababaka mu magombe. Kati omuntu eyafa agenda kuyamba ki era alina bwetaavu ki? Nze naleka emizimu 10,000 gye nalina nalina emisambwa nalina buli kimu nabireka nga ndaba tebikyangasa. Kati gw'olina akazimu akatalina bwe kali ate kobbirako banna abalala akakazimu tekalina kikali kanafu nnyo. So abasinga bagamba munakozesaamuko ku bukambwe wali mukambwe mukko kakati kambabuulireko nga ndi musanyufu siri mukambwe naye kyenakoonako kyali kibaluma awo we nalagira obukambwe bwange kubanga nali njogedde amazima. Bulijjo z'obadde olaba vidiyo zonna mbadde siri mukambwe naye ku eyo kwe nali omukambwe kitegeeza nakukoona wakuluma. Kati wabanga wakuluma tereezaawo eryobbwa bwe mba nga nze nsobodde okulaba ebbwa eryo n'abalala bajja ddiraba sinze just time yeetaagisa matter of time. Kale tubaye tulina obijja ekyo kikulu kyokoze bansonga ku channel wano twagala kuwa information nkyamu okutereezaamu tekiba kibi. Ate njagala kugamba n'abo abantu abatulaba nti olumu okukkiriza nti nayogera kikyamu nakola kikyamu ku muntu yenna ali eyo g'obeera naye si sayini ya weakness kyabwa Katonda okukkiriza nti kino kikyamu niwala ogwosangeyo yasobya munne tayagala mwetondera kyokka atakimanyi kituufu yasobya. So kyokoze kirungi okubeera ntereezezza ati kirungi ku luno ne ku luno amannya ogaleese. Anti kati nze kyenjagala njagala abantu bategeera amazima kubanga Bayibuli egamba nti amazima yemunagategeera. Koseya 4:6 egamba bwe munaamanya amazima bajja bafuula baki abeddembe. Abantu bange babuze olw'okubula okumanya n'okukola ki n'okutegeera. Kati bwe nsirika nga mmanyi ekituufu ate nekisirikira olumba sina kyengenda kugasa abantu. Okay. Then kino kankiyiseewo ne bannaaye wobeera nga bye twogera tosobola kuvaayo ng'omanyi nti baakuyisa bubi sirika kubanga nze ne woona nkubira essimu ng'onvuma oba ng'onnyombesa
tekigenda kukyusa bye mba nayogedde na information gye mba nafunye. Simanyi oba ntegeerekese bulungi. Kale tithe tugenda kugyogerako tusobole okuyambako abamu. Waliyo abantu nga tithe ye yabatabula. Tithe eno ngenda kuddamu ngitaanyeeko kubanga abamu bagamba omistaking ebintu ebyo bibiri, tithe n'okuwaayo n'okuyamba nabigatta wabigatta. kati n'ekirala nti Katonda ekyokuyamba yagamba tuyambe abantu baffe, naye ekya tithe yagamba tukiwe mu kkanisa. Kakati ekya tithe yagamba mukiwe muki? Bagamba wabigattika. Nabigattika. Kati ngenda bikwawulira. Era nsaba Omwoyo Omutukuvu atukulembera olwaleero nga tugaba n'ebintu bino. Gwayagala okuyiga nga tewajjuza, njagala okwata eppeeni n'olupapula tusome wamu. Kubanga ebintu bino y'ensonga lwaki abasumba bakola kkanisa. Tebakola kkanisa kubuulira abantu emmeeme zaabwe zigende mu ggulu. Bakola ekkanisa ku lw'okusolooza ensimbi. Bakola kkanisa kujjamu kasente. Y'ensonga lwaki n'olaba n'abaakavaayo mu kaseera kano ayagala nnyo agende ku abasumba basobola omulabira abanene. Asobole okwogerezanya n'abantu. Associatinge nabo. Kyayagala kwe kusolooza. Olaba alina egundi mutuufu. Nti bw'olaba alina egundi mutuufu, bw'olaba akola nono mutuufu, waba mwise ku TV bwoti mutuufu. Kati njatwawula ebya Katonda ne propaganda w'abantu. Waliwo propaganda ow'abantu, nabawo n'ekigambo kya Katonda. Jjukira ekigambo kya Katonda kitala, kisala side ne side, okuva ku mmeeme ne kigenda paka ku mwoyo ne ku mubiri kituukako. Kati gw'atategeera kimu kya 10 ky'olina osooka okumanya ekkanisa Yesu Kristo gy'ayogerako yeeruwa. Era kubanga ayogera mu Malaki 3, ayogera mu Malaki 3:8, okuva ku 8. Ndoza tubasomereko wano. Nagamba tupuleyingenga. Tupuleyingenga. Kubanga koyogedde kakulu. Nze nja kakyusaamu olwo propaganda wa Bible. Kakati n'ekigambo ekituufu. Ebitabo byonna ebyawandiikibwa byalina ensonga lwaki byakola ki? Byawandiikibwa. Era mu kuwandiikibwa byalungamizibwa Omwoyo Omutukuvu. Naye buli atalina Mwoyo Mutukuvu oyo si wa Kristo. Bino ebigambo ababitegeera balina kubanga ba mwoyo abanoonya okumanya. Kubanga ekisooka mu byonna Yesu baali bamumanyi nti yaani? Yesu. Si bwe kiri? Kati bwe baba baali bamumanyi Yesu, lwaki yababuuza bampitaani? Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ekyo kibuuzo nga tonaba kubuuza nti ekimu eky'ekkumi kyandibadde automatic yo tukumanyi. Baali bamuwulira ngira bamukola ki? Bamumanyi. Naye ye yennyini ababuuza niye abange bampitaani. Kati kisooka obuuze lwaki yali amanyi kye bamuyita ate n'ababuuza.
bino ebyagambo byawandiikibwa mu ngero nga Matayo 13:11 bino byawandiikibwa abagezigezi tebabitegera naye abo abasirusiru bibaweeddwa ebyama by'obwakabaka bwa Katonda. Lwaki yababuuza nti bampitaani? Yes. Omu n'amugamba, Peetero n'amugamba nti yeggwa Kristo wa Katonda. Kati Kristo wa Katonda olutandika okumutegera n'okukola ki? N'okumumanya. Twali tetumumanyi, twali tumanyi Yesu. Naye Yesu najja afuuka Kristo nga Peetero akoze eki? Era Peetero Yesu n'agamba, Peetero kino tekikuweereddwa mubiri na muki na musaayi, naye kikuweereddwa Kitange ali ludda wa? Ku luno olwazi kwe ngenda ozimba ekkanisa yange. N'emisingi gy'emagombe tegiri giyinza. Naye lwazi kiro yali agamba? Lwazi lwali lwakubikkulirwa. Kati okubikkulirwa mwe muli olwazi olw'obulokozi nti bw'otegeera okubikkulirwa Bayibuli tekyetaaga njo gikusomesa bingi. Tekyetaaga kusoma nyiriri ng'asoma notebook oba ng'asoma amawulire. Kati bali baali bamanyi Yesu, ono n'abagamba ye Kristo. Kati Kristo ng'omugigi gwe gukoze eki? Gutandise. Kati ebiseera ebisinga nti okulaba mu mwoyo abantu abanoonya okusasula ekimu eky'ekkumi n'okukiwayo mu maaso ga Katonda kibalina okusooka okumanya nti Katonda teyatuma mwana we mu nsi kujja kusolooza. Wabula beebuuza kanisa tutaddewo ekimu kye eky'ekkumi. Kuba luli twakyogerako obwogezi twabawa byawandiikibwa. Kuno tugenda bbawo ebyawandiikibwa. Malaki 3:8 tugambye kugisoma gisomera abantu bagikole ki? Bagitegeere. Malaki 3:8. Malaki 3:8. Kale wulira Yoswa kabona asinga obukulu gwe ne banno abatuula mu maaso go. Siyeyo. Zakariya 3:8. Geze mu kitabo kye? Kiza Malaki. Malaki 3. Malaki 3:8. Malaki 3:8. Omuntu alinyaga Katonda naye mmwe munyaga. Kyokka mugamba nti tukunyaga tutya mu biweebwayo ne mu kimu eky'ekkumi. Mukolimiddwa ekikolimu ekyo kubanga mmwe eggwanga lyonna munyaga nze. Muleete ekimu eky'ekkumi ekijjuvu mu nnyumba yange. Ennyumba yange ebeeremu emmere era mungezese bw'ayogera Mukama ow'Eggye. Obanga siribaggulira ebituli eby'omu ggulu ne mbawa omukisa ne gutabaako ne bwe gulijja. Katukomeko olwo. Tutandikidde ku Malaki Malaki 3:8 okuva ku lunnyo lw'omunaana osome paka ku lw'ekkumi. Kati njagala tutambule n'abantu abanoonya Katonda nga baagala Katonda tutambule wamu. Malaki 3:8 paka ku 10 etugamba lwaki munyaga. Jjukira ekitabo kino ekya Malaki kyekisembayo mu bitabo eby'endagaano enkadde. Kyekisembayo lyokodde ku Matayo. Kati byonna Mukama bye yali akola oba byonna ebyawandiikibwa mu ndagaano enkadde zonna byonna bimalirizibwa mu Malaki. Malaki atandika na kunenya lwaki munyaga. Ne mubuuza twakunyaga tutya? Mwanyaga ebimu eby'ekkumi n'ebikola ki? Ebiweebwayo. Lwaki temuleeta ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo mu nnyumba yange neremwa kubulamu ki? Mmere. Kakati ennyumba ya Kristo yeeruwa gy'agamba kubanga wali agambye ti nembafukira n'omukisa okuva mu ggulu ne mubula ne mukola ki? Nembula ne muguteeka. Kakati omukisa gwayogerako okuteeka mu kkanisa oba ennyumba gyayogerako tutwaleyo ekimu eky'ekkumi. Kati tugenda kusoma ku nnyumba eruwa. Tugenda kusoma ku nnyumba eruwa. Kubanga agambye muleete ekimu eky'ekkumi mu nnyumba yange. Situnagaana nti oleete ekimu eky'ekkumi. Kakati bw'osoma bikolwa by'abatume 17 24 paka 25 wagamba ki? Bayibuli etugamba nti Katonda tatuula mu bizimbe ebikolebbwa na mikono gy'abantu. Kati Katonda bw'agamba nti tatuula mu bizimbe ebikolebbwa na mikono gy'abantu, kizimbe kikyatuulamu. Kubanga agambye muleete
muleete ekiweebwayo n'ekimu eky'ekkumi mu nnyumba yange ekulamu mmere kati twagala kulaba nnyumba ki gy'ayogerako naye ng'ate Yesu Kristo ayogera mu bikolwa by'abatume 17 24 na 25 titatuula mu nnyumba zikolebbwa na mikono gyaki kitegeeza ayina ennyumba mwakola ki mwatuula kati ngenda kusooka mbawo ennyumba mwatuula bikula olubereberye 2 olunyiri lwa 7 awo Mukama Katonda n'atonda omuntu omujja mu nfuufu y'ensi n'amufuuwamu omukka ogw'obulamu omuntu n'aba omuki n'aba omulamu tulaba nga ye nnyumba gy'akola ki ye yennyini agamba tatula mu nnyumba zikolebbwa na mikono gy'abantu kati ate wano tumulaba nga afuuwa mu muntu omukka ogw'obulamu kitegeeza nti eno olubereberye 2:7 eno ennyumba Mukama gy'asooka okukola ki okukola kati Yesu Kristo tukomawo mu ndagaano empya bikula Yokaana 2 okuva ku lunyolo lw'19 paka ku lunyolo lwa 21 kakati Yesu Kristo wano ng'agamba Abafalisaayo n'abagamba ngenda kumenya ekizimbe kino ngenda kimenya nkizimbe mu nnaku 3 ekyo kiri mu Yokaana 2:19 paka 21 n'abagamba nti ngenda kuzimba ekizimbe ekitali kino naye kino ngenda kimenya mu nnaku meka mu nnaku 3 kizimbe mu nnaku 3 naye yali tayogera ku kizimbe wano Mukama afuuwamu omukka omuntu ogw'obulamu wano Yesu Kristo agamba agenda kumenya ekizimbe akizimbe mu nnaku meka 3 twagala kumanya kanisa ya Yesu eruwa kubanga bottom line is mu marriage 3:8 wo batulagira muleete ekimu eky'ekkumi mu nnyumba yange ennyumba yange ereme kubulamu kyakulya katwagala manya nnyumba kati ennyumba gye tuli mu kusomako bwe tulabye mu bikolwa by'abatume 17:24 agambye tatula mu nnyumba zikolebbwa na mikono gy'abaki gya muntu Isaaya 6:6 olunyiriri olusooka Bayibuli egamba nti eggulu y'entebe yange ensi katebe ka bigere byange nnyumba ki gye muli nzimbira yennyini yabuuza ddamu akabuuza ako Isaaya 6:6 olunyiriri olusooka Bayibuli egamba nti eggulu y'entebe yange ensi katebe ka bigere byange nnyumba ki gye muli nzimbira ekyo kitegedde kati njagala okulaga ekkanisa Mukama matugamba okuteeka ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwa ate nkubulye n'ekimu eky'ekkumi kyeki kubanga ekyo kyekibuzaabuza kakati era addamu era n'abuuza ekibuuzo kyekimu mu bikolwa by'abatume 7:48 era addamu n'abuuza ekibuuzo kyekimu n'abuuza nti eggulu y'entebe yange ensi ke katebe k'ebigere byange mugenda kunzimbira nnyumba ki era addamu okubuuza kati abantu bo balowooza nti bwe bazimba kuba mu ndagaano enkadde ebizimbe byakola ki byabangawo era Mukama yagamba Sulaimaani mutabani wa Dawudi amuzimbire yeekaalu era n'amubuulira yeekaalu engeri alina gikola ki naye Yesu Mukama yamanya nti abantu gye bakomye omusinziza mu bizimbe tebamutegedde kati ng'ayagala abantu bamutegeere mu mazima nga si byakubuzaabuza kati kyava agamba nti agenda kumenya ebizimbe ebyo abizimbe mu nnaku mmeka mu nnaku 3 era kyawandiikibwa kino ekiri mu Yokaana 2:19 paka 21 kyali kigamba nti yali tategeeza yeekaalu yali ategeeza mubiri gwe ye nga ye Yesu nga yayogera nti yali ategeeza mubiri gwe ye nga ye gwe yali agamba okufa n'okuzuukira mu nnaku 3 bo bali bamanyi agenda kumenya era bennyini bamubuuza naye gwe omenye yeekaalu eno bajjajjaffe gye baazimba emyaka 40 ogizimbe mu nnaku 3 kyabasobera naye kye yali ategeeza kwe kujjawo ebintu ebyo ebigulumidde ng'obubbi obuli mu makanisa kati ng'amakanisa ge gafuuse solution ya buli kimu abantu kye balina okukola ki okukola wano Mukama ayogera bw'ati naye oyo ali waggulu ennyo tabeera mu nnyumba zizimbiddwa bantu nga nnabbi bw'agamba nti eggulu y'entebe yange ey'obwakabaka n'ensi ke katebe kwe nteeka ebigere byange Mukama n'agamba nti ononzimbira ennyumba ya ngeri ki oba kifo ki mwe ndiwummulira
komaawo. Tusomye olunyiriri bikolwa by'abatume 7:48 paka ku lunyiriri olwa 50. Katweyongereyoko katono. Tusome olunyiriri olwa 50. Omukono gwange si gwe gwakola ebyo byonna. Mwabalina ensinga enkakanyavu abatakomerebwanga mu mutima wadde amatu. Muwakanya Mwoyo Mutukuvu bulijjo, era bajjajjammwe nga bwe baali, nammwe bwe mutyo bwe muli. Okitegedde? Kati Mukama ng'abuuza nnyumba ki gye mugenda okukola ki? Okunzimbira. Abooluganda ebintu bino tubigabane tusobole mu Mwoyo Mutukuvu asobole okutubikulya, kubanga no Mukama agambye abantu baagaana okuwuliriza ekigambo kya Katonda eky'Omwoyo Mutukuvu ne bakola ensobi bajjajjaabwe ze baakola ki? Ze baakola. Kati ffe twagala tutambulire mu nsobi ezo ze baakola ki? Ze baakola. Endagaano enkadde yonna n'ebyagirimu byonna ebitaagenda bulungi Mukama yabirekamu. Tusobole okubiraba tubiyigireko, tutegeere amazima, kubanga bw'otegeera nti ono omuntu bwe yakola kino kikyamu baamusiba tojja kukikola. Kati Katonda tayagala tutambule nga tetumanyi, naye ayagala tutambule nga tumanyi. Kati Mukama akola omuntu amufuwamu omukka ogw'obulamu. Ennyumba gye tulaba gy'asooka okukola ki? Kuzimba. Yesu Kristo ajja n'agamba nti nze ajja n'abagamba nti ngenda kumenya yeekaalu eno ngizimbe mu nnaku mmeka? 3. Yali ategeeza mubiri gwe ye nga ye. Kati tugenda kumanya bw'osoma Abakolosaayo 11 Abakolosaayo tuli mu kwagala kumanya yali ategeeza nnyumba ye yeeriwa. Era twagala kumanya nnyumba ye yeeruwa tugitegeere. Tumanye tuwano we yali agamba okussa ekimu eky'ekkumi. Era tugenda kumanyawo bulungi. Era tutegeere ekimu eky'ekkumi kye ki. Era tugenda kumanyawo bulungi kubanga Mukama Katonda ono yatukweka ebintu bingi naye nga bintu biri mu ngero. Kati wano Mukama agezaako okutulaga yeekaalo ye mwabeera entuufu nga si bizimbe. Kubanga tulabye nga Yesu Kristo agamba okumenya ekizimbe akizimbe mu nnaku 3. Ye gwe mutwe gw'omubiri, n'omubiri ogwo ye Kkanisa, ye mubereberye era ye yasooka okuzuukira mu bafu, alyoke abeerenga omubereberye mu byonna. Katonda yasiima okutuukiriza byonna mu ye, era mu ye ebintu byonna bitabaganyizibwa gy'ali. Yaleetawo emirembe olw'omusaayi gwe ogwayiika ku musaalaba, alyoke atabaganye eby'ensi n'eby'omu ggulu. Okitegedde? Eri Bakolosaayo 1:18 ogenda kusoma paka ku lunyiriri olwa 20. Bakolosaayo 1:18 nga Yesu Kristo agamba nti ye gwe mutwe gw'Ekkanisa. Bwe guba nga gwe mutwe, amateeka ne bannabbi byonna bituukirizibwa mu ye. Oli bw'ajja naawe obunnabbi, ye si yaawo obunnabbi. Kristo y'abaawo obunnabbi mu kaseera ako. Kubanga ye yamalibwamu amateeka gonna ag'endagaano enkadde zonna, na buli kimu kyonna kye baakola kyaggweera mu ye. Kati kankuwa ekyokulabirako mu ndagaano ya Musa, omukyala bwe yakolanga obwenzi yalina okukubibwa amayinja attibwe. Nga teri kuwoza, teri kunnyonnyola. Tonnyonnyola, towoza, kuba kufa. Yesu Kristo ajja asanga omukyala eyayenze. Ng'abagamba nti kale atakikola nko yabakola ki? Yabamukuba ejjinja. Kati kye yali ategeeza mu byonna nti abantu bonna boonoonye, ne si be bo abali supposed okusala omusango. Kuba wali amateeka gaali go gasala omusango, era Bayibuli egamba ennyukuta etta. Ennyukuta etta. Kati Yesu ng'agamba abantu bano nti nedda atakikola nko yabamukuba ejjinja, nga bamugamba kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa. Kyawandiikibwa nti ono alina kuttibwa. Naye n'abagamba nange mbagamba nti atakikola nko akola ki? Kitegeeza ng'amenya etteeka liri ateekawo kino. Liri alijjawo. Kati oli ye bw'asoma awo ajja gamba omukyala omwenzi balagiramu kuba mayinja nabigattagatta bw'ati. Naye Yesu Kristo yalagezako otulaga nti ye mateeka era be bannabbi, ye mutume, ye mubuulizi w'enjiri.
gwe mutwe gw'ekkanisa kyagezaako tugira mu Bakolosaayo 18 paka 2 nti ye gwe musingi ogw'ekkanisa. Ekkanisa bw'eba terina Kristo tesobola kuyimirirawo ku lwayo. Tesobola kuyimirira. So katugenda kusoma ekirala era Yesu Kristo ng'addamu ababuuza mbalaga nnyumba mwe mulina oteeka ekimu eky'ekkumi obeere ng'ogimanyi. Yesu Kristo addamu bamubuuza mu Luka 17 olunyiriri lwa 20 paka 21. Ababu bamubuuza naye Mukama waffe obwakabaka bwa Katonda bulijja ddi? Mu Lwabiri mu olumu n'abagamba nti temugenda bulaba oba buubuno oba buubuli naye obwakabaka bwa Katonda bulimu mmwe. Awo tujjirira. Tujjirira. Banaye muwulirize bulungi ate nkusaba oba tokategedde ng'okaddamu. Oba tokategedde ng'okaddamu era oli wa ddembe okaddamu n'okategeera buki n'okategeera bulungi kubanga gy'okoma okunoonya n'otegeera ozuula bingi era ozuula amazima. Kubanga bw'oba tonoonyereza mazima sami tosobola kuzuula amazima. Banoonya manoonyi ogategeera nti Bayibuli eno ogiraba ate yo ekyokuba ekirungi kya Bayibuli nti yo toginoonyezaamu mazima wabula amazima gabeera mu ggwe, mwoyo abeera mu ggwe yakuyigiriza ebibeera wano. Kati bino ebiri wano so bitunuuliranga bwe biri ne bibeera bwe bityo. Era bangi abasoma Bayibuli n'abo abatandika kawuti afunayo olunyiriri lw'otwo n'alandira okwo n'akola. Kati Yesu bamubuuza naye obwakabaka bwa Katonda bujja ddi? Mu Luka 17:2 paka 21 ng'abagamba nedda obwakabaka temugenda bulaba nti oba buubuli naye obwakabaka bwa Katonda buli mu mmwe. Munze sami muggwe mwe muli obwani obwakabaka bwa Katonda. Bw'osoma Omubuulizi 3:11 Omubuulizi 3:11 egamba Katonda yatonda ensi n'agiteeka mu mutima gw'omuntu naye n'omuntu n'atamanya mulimu gwa Katonda. Katonda yatonda ensi yonna n'agiteeka mu mutima gwaki? Gw'omuntu. Naye n'omuntu teyasobola kumanya mulimu gwa Katonda gwe yakola mwani mu ye. Kati awo Katonda kyava agezaako tubikulira ebyawandiikibwa nga bino tusobola obitegeera kubanga omuntu atalina mwoyo tasobola kutegeera byawandiikibwa bino nga bwe bikola ki? Nga bwe bitambula nga bwe biri. Naye Mukama ayagala abantu bonna bamanye. Bw'osoma Bakolinso ekisooka Bakolinso ekisooka 6 okuva ku lunyiriri lw'18 paka ku lunyiriri olwa20 lugamba mudduke obwenzi buli kibi omuntu kyakola kiba ku mubiri naye ayenda akola ekibi ku mubiri gwe ye yennyini. Oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu ya Mwoyo Mutukuvu Katonda gwe yabawa era n'emibiri gyammwe si gyammwe kuba mmwe kubanga mwagulibwa na muwendo n'olwekyo emibiri gyammwe gigulumizenga Katonda. Kitegedde emibiri gyaffe yeekaalu ya Katonda. Mudduke obwenzi buli kibi omuntu kyakola kiba ku mubiri naye ayenda akola ekibi ku mubiri gwe ye yennyini. Oba temumanyi ng'omubiri gwammwe ye yeekaalu ya Mwoyo Mutukuvu Katonda gwe yabawa era n'emibiri gyammwe si gyammwe kuba mmwe kubanga mwagulibwa na muwendo n'olwekyo emibiri gyammwe gigulumizenga Katonda. Okitegedde Bayibuli etugambye nti emibiri gyaffe tetumanyi nti yeekaalu ya Katonda. Kati tulaba ekkanisa Mukama gyatugamba tuteekamu ekimu eky'ekkumi mu Malaki 3:8 agamba muteeke mu nnyumba yange mugiteekemu ekimu eky'ekkumi ereme okubulamu emmere. Tabagamba nti ereme okubulako amabaati ereme okubulamu ki? Emmere. Ennyumba gyayogerako erya mmere. Ereme okubulamu ekyokukola ki? Kati ate Bayibuli ereze etulaga nti Yesu Kristo yajja azimba obwakabaka bwe ng'abuzimba okusinziira ku Mwoyo Omutukuvu. Era Bayibuli kyeva etugamba nti temumanyi nti mmwe muli yeekaalu ya Katonda entukuvu Mwoyo Mutukuvu mwatuula. Kyeza yeekaalu ya Katonda ye nnyumba ye. Eyeekaalu ya Katonda ye nnyumba ye. So waba yagamba
muleetenga ekimu eky'ekkumi mu nnyumba yange temubulwanga ki ng'emmere. Yali ategeeza ennyumba nze igwe oba naawe. Kati ennyumba ngenda bbawo ennyiriri nnyingi ezikwatagana ku nnyumba ya Yesu Kristo. Abantu basobole ozimanya era bazitegeere, kubanga abantu balowooza nti bw'okwata ssente n'ozitwala mu kizimbe, ekizimbe mw'ofuna omukisa. Ekizimbe abyegaanye. Yesu Kristo wana amaze obyegaana. Kati nkugiddewo ekizimbe, nkulaga ekizimbe ekituufu kyazimba. Katusomeko mu Bakolinso ekisooka 3 okuva ku lunya olw'16 paka ku 17. Temumanyi nti mwe muli yeekaalu ya Katonda era nga Omwoyo wa Katonda abeera mu mmwe? Omuntu yenna azikiriza yeekaalu ya Katonda, Katonda alizikiriza omuntu oyo, kubanga yeekaalu ya Katonda ntukuvu ye mmwe. Okitegedde? Nkulaga kanisa. Kakati bulijjo abaleekaana baleekaanira. Bayinza okuba tebakimanyi. Kubanga ate kati gwe kooleese kalalamu. Bulijjo abajja wano bagamba kimu eky'ekkumi si kya gundi, tolina kiwaayo, tetukikkiriza, kyakoma mu ndagaano nkadde. Kale tukkiriza kiina oweebwayo. Ekimu eky'ekkumi. Ekimu eky'ekkumi kiweebwa mu nnyumba ya Katonda. Tukkiriza kiina oweebwayo. Naye kitya? Naye ennyumba ya Katonda ki? Okitegedde? Gye mulina okuwaayo ekyo. Era katusome n'olunyiriri luno era luli mu Bakolinso 3. Bakolinso 3 ekisooka, Bakolinso ekisooka 3 lunyiriri lwa 9. Kubanga ffe tuli bakozi abakolera awamu ne Katonda, ate mmwe muli nnimiro ya Katonda, muli nnyumba ya Katonda. Okitegedde? Tuli nnimiro ya Katonda, tuli nnyumba ya Katonda eri mu ffe. Kyekiri kye baamubuuza mu Luka 17:20 paka 21 n'abagamba temanyi nti obwakabaka bwa Katonda buli mu mmwe. Kakati bwe tuba tutegedde ekyo, kansuwe nti wali atakitegedde. Kati atakitegedde aba ayagala kuleekaana. Kansuwe teri atakitegedde. Kati ate tulina n'ekirala kitunjagala tugabaneko. N'ekirala kyenjagala tugabaneko. Nti tumaze otegeera nti ekimu eky'ekkumi kirina okuweebwayo. Naye ekimu eky'ekkumi kye mugenda owaayo mukimanyi. Kati tuli gye tulina okukitwala tutegeddeyo. Kati twagala kumanya ekimu eky'ekkumi byo by'otwala mu kyaki kyeki. Ekimu eky'ekkumi Katonda kyayagala tukole. Omwana we yabuuliza nako kagattire wamu. Nzijukidde comment. Omwana yagambye abaana baffe. Omwana yagambye Jeremiah yagambye laavu kyekimu eky'ekkumi. Kati laavu njipima ntya nti ndi kuwa 6 oba 5. Kategedde? Esebo. Kagattire wamu. Laavu wali otegeeza ki? Kakati kye tuyita laavu okwagala kwa Katonda kisi laavu nti bana tubijje mu feeling ez'omubiri. Bwe tuba twagala okuyiga tujje mu feeling ez'omubiri, kubanga feelings ez'omubiri n'endowooza zo tosobola kutegeera byama bya bwakabaka bwa Katonda. Wabula buli lw'obanga munda mu ggwe onoonya okuyiga, gezaako okunoonya okuyiga. Bwe bagamba laavu ya Katonda, okwagala kwa Katonda, ekisa kya Katonda, Katonda yandibadde yeeyisa atya? Naye abantu okitegedde? Katonda yandibadde yeeyisa yandibadde singa ye ggwe, singa yenze wandibadde weeyisa otya mu bantu? Yandibadde nnyamba. Abatalina mmere nga mbawa, abatalina kyakwebika nga mbabika. Nandibadde nnyamba omunaku. Kakati laavu ya Katonda eyawukana ne laavu ey'ensi. Laavu yaffe ey'ensi nkuwe ompe. Funa ki? Tit for tat. Laavu ey'ensi nkuwe ompe. Exchange. Bw'otampa ate nkuweera oba tokoze laavu. Ke kali ak'omusajja ke yagamba. Keeko kennyini. Akuwagoowa. Okitegedde? Kakati nga tetunnaba kusooka kumanya bintu ebyo byonna, tusooke tutegeere laavu kye ki.
laavu ya Katonda. Laavu ya Katonda kwe kwagala abo Katonda be yatonda. Kubanga Bayibuli egamba yatonda mu kifaananyi kye. Kati nze bwe nkukyawa Brother Sami mba neeganya obwakabaka bwa Katonda. Mba nkyaye Katonda. Kubanga sisobola kwagala atanjagala. Nina kwagala abo abatanjagala n'abakola ki? N'abanjagala. Nenne nsobola okubaddiza omukwano. Kati bwe mbaddiza omukwano guli. Oluusi nyinza okuba kale nga nakola ebikyamu nga byakunyiiza. Nenzija gy'oli ne ga Brother Sami. Badde nsaba onsonyiwe nakola kino na kino. Naye nga tubaddemu n'obutakkaanya. N'ongamba brother nange nakimanya naye nkusonyiye. Okumba nkoze okwagala. Ozizaawo enkolagana. Enzizaawo enkolagana. Era ekyo kiba kimu kya kkumi. So love ono tebagipimira mu percentage ngono yali ayagala ogipima nti agipima si kiro si afu si bintu kyonna nti oba tugipima bwe tuti naye okwagala mulirwanaawo nga bwe weeyagala kwe kwagala kwa Katonda n'okola ebyo byolaba nti byebisanyusa Katonda ebitakusanyusa n'oleka ebiye ebikusanyusa n'ogamba kati njagala okuzimba ennyumba ya bukadde 40 nomanya nti nyine miliyoni zange 5 njagala kuzimbako ennyumba ya bukadde 40 naye n'ogamba nzimba ennyumba ya bukadde 40 waliwo abasula ku mbalaza abatalina we basula kanzimbe ya bukadde 2 gana 2 noonya abantu mbagulire obuploti bwa miliyoni 2 mugamba ave ku lubalaza afune wakola ki wabeera kati Katonda kyayagala kukwagala tinowerekereza ekyo ekinene kyobadde oyagala kubanga jjukira bw'ozimba ennyumba ya bukadde 5 ogibeeramu n'abantu bonga 3-2 naye ng'ate abantu bali ku street basula njala basiiba njala kati oba tokoze kwagala oba okoze kwagalako ngaggwe kati tulina abantu abalina okwagala kwabwe nga era kuzimba ennyumba ya kawumbi kalamba agisulemu tuwalina nemune newoogizimba era osula mu kisenge eki ku buliri ekitanda kibaamu eki tozasula mu bisenge 5 tekisoboka kati okwo tekuba kwagala kwa Katonda naye Katonda kyayagala ffena tukole kwe kwagala mbalirwana abaffe luli tulabye ng'ekimu eky'ekkumi Mukama agamba okukiwaayo kituufu tukkiriza tukikole ki tukiweeyo kati bwe tugamba nti tukiweeyo tukomawo ne twebuuza naye Mukama bw'atugamba okuwaayo ekimu eky'ekkumi atusaba ki kati byatusaba biri wano ogenda kunoonya Mako 12:33 etugamba bweti era mmanyi nga kikulu nnyo okumwagala n'omutima gwaffe gwonna n'okutegeera kwaffe n'amaanyi gaffe n'okwagala muliraanwawo nga bwe weeyagala wekka era ng'ekyo kikulu okusinga ebiweebwayo ebyokebwa essaddaaka. Nabo babitegeera nga bwe mbitegeera bajja bitegeera kubanga bino ebintu omuntu bw'atabitegeera tagenda funa bulamu. Bino ebintu bye birimu obulamu abasabye ne musiiba ne mukola ssaddaaka ez'enjawulo muwulirize ebigambo bino bye bigenda akasaddaaka ako kaddemu osobola era mmanyi nga kikulu nnyo okumwagala n'omutima gwaffe gwonna n'okutegeera kwaffe n'amaanyi gaffe n'okwagala muliraanwawo nga bwe weeyagala wekka era ng'ekyo kikulu okusinga ebiweebwayo ebyokebwa n'essaddaaka. Kakati ebirabo bye tuwa Katonda si byayagala. Kati ye yabuuza nti eggulu y'entebe yange ensi katebe mu nnyumba ki gwe olaba nnyumba ki gy'oyinza omuzimba tolina kyoyinza muwa tekiriiwo agamba ennyonyi ebisolo ebiri ku ttale bibye n'ennyonyi eziri mu bbanga ziki tewali kyoyinza muwa bw'aba abadde ayagala kulya yandimaze kugamba asa kakati naye oba oyagala kulya osaba ye kakati bw'oba oyagala okutegeera Katonda waliwo ebintu binosooka okutereeza bwe tuba tunoonya Katonda nga mutuufu oyagala Katonda akuviireeyo eze ebbanga akubuze osabye osiibye oli mu dry oweddewo teweemenya genda okyalira abaavu genda malwaliro otandika okukyalira abantu abali mu mbeera embi genda onoonye bannamwandu
abafiirwako abantu baabwe, genda mu makomera eriyo abantu abasibe nga takyalina ssuubi, gendayo omuzeemu amaanyi. Bw'oba olina kasabbuuni nga komutwalidde katwale, bwe kaba kagaati kakole ki? Katwale. Bwe luba lugoye lutwale. Kubanga tulina abakyala mu makomera bangi abaasibwa naye nga bagenda bali mbuto ne batuuka ne bazaalirayo abaki? Abaana. Ne batuuka ne bazaalirayo abaana naye nga abaana abo nga tebalina na kintu kye beebikka. Naye ng'ate obeera eyo oli mu dry bw'osomba ebimu eby'ekkumi mitwalo 80 bw'otwala ew'omusumba naye ng'abasibe tebalina bambi mbeera nnungi. Ate nga kyokola kiyinza okukola ki? Okubayamba. Kati kye kino Mukama kyayogerako mu Matayo 13:11 ti mmwe muweereddwa okumanya ebyama by'obwakabaka bwa Katonda obw'omu naye bo tebaakiweebwa. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku 07 519 715 oba 0787 996 67. Yoshtech Services, empowered by innovation. Kati bino ebyama ensi byenoonya esobole okumanya amazima yeesumulule. Kubanga omuntu bw'omanya amazima weesumulula, naye bw'otamanya mazima tosobola kwesumulula. Yesu Kristo kyayagala tukole kye kino. Yesu Kristo kyayagala tukole kye kino. Kiri Matayo 7 Matayo 7:12 etugamba bweti. N'olwekyo ebintu byonna bye mwagala abantu babakolerenga nammwe mubibakoleranga, kubanga ebyo ebiri mu mateeka ne mu bunnabbi. Okitegedde? Amateeka bw'okola ebyo oba ogatuukirizza, n'obunnabbi oba bukoze ki? Oba obutuukirizza. Naye bw'otakola ebyo oba totuukiriza mateeka newankubadde bannabbi. Kandukuddiremu. N'olwekyo ebintu byonna bye mwagala abantu babakolerenga nammwe mubibakoleranga, kubanga ebyo ebiri mu mateeka ne mu bunnabbi. Kati lwaki nkugamba ebintu bino? Abantu bangi balowooza nti okuwaayo ssente kwe kusemberera Katonda. Ate ng'ekyo kikyamu. Okuwaayo ssente osemberere Katonda obanga amusasula. Kubanga waliwo ne yaŋŋambye Stacy K. Yagay, thanks for the show, Brother Sammy and Brother Jeremiah. Whenever I got money like 10,000, I would remove 1,000 for tithe and take it to church. Learned something new, that tithe is helping the needy, whether money or food or greeting with happy heart. Buli we yafunanga kasente guba mutwalo ng'ajjako 10,000 ng'addukira wa lutwala mu. Anti kaakati kino kye baasomesa abantu kikyamu. Era abantu kitwali twakwata, nange nali nakikwata naye kyonna kikyamu. Ekimu eky'ekkumi si ssente. Ekimu eky'ekkumi kiva mu kwagala. Kubanga tulabye nga yeekalo ya Katonda gwe mubiri gwaffe. Kati bwe guba nga gwe mubiri gwaffe ng'ate mu Malaki 3:8 atugamba nti mutwalenga ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo mu nnyumba yange ereme kubulamu ki? Mmere. N'abagamba nja bafukirira omukisa n'ebituli by'eggulu mbibagulirawo mbayiire emmere. Yali tategeeza kutuwa mikisa nga giva mu bbanga gya nsimbi. Yali ategeeza okukola connection n'eggulu n'obulamu bwo gwe nga gwe kanisa. Yali agamba kanisa muntu, tatagamba kizimbe. Kanisa muntu nti nja kuggulirawo emiryango gy'eggulu, teekewo enkolagana naawe, ndikuyira omukisa okufubutuka mu ki? Omukisa tubadde tujja tugusomako emabega yonna.
guli mu kubikula 19 lunyirwa 9 kwe kwesunga ogenda ku mbaga y'omwana gw'endiga eya Yesu Kristo. Kati buli wagamba nti ajja kugula eggulu atugulewo ebituli tategeeza mmere, tategeeza sente, ategeeza okukola connection n'eggulu. Kubanga kanisa gyali mu kugamba bateekemu ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo, kanisa yeggwe. Ate kanisa si bode, kanisa eri munda mu mutima. Mubuulizi 3:11 Bebulaniya 10:15 ne 16 nga Mukama akakasa ne Mwoyo Mutukuvu nti yateeka amateeka mu mitima gyaffe munda. Mwe muli obwakabaka bw'obujjuvu obw'ekitangaalo bw'obulamu era obw'emirembe, so si ku nsi ne mu bizimbe mwe mubadde muteeka ssente zammwe. Lunkuse yagambye bannange tithe eyamba baweereza, ensigo yeyamba abatalina. Kakati ebintu bino babyawula, era n'oli yagambye muleete ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo, naye yabyawula Bayibuli. Sinnagaana nti tebabitwalayo, naye mbabuulira walina okubiteeka. Kubanga ekimu eky'ekkumi tubeesinga nti kanisa yerwa tulina okukikola kiteeka. Leero question ze tuzze okwansalinga, ekkanisa yeriwa we tutwala yeruwa. Ekyokubiri, yo tithe byebi kyeki webale nnyo. Kati bwe bagamba tithe oba ne bagamba nti kino kibagambye nisimanya kiri kibawa kiyamba omusu. Agambye tithe yabaweereza, yamba baweereza, ensigo yamba batayina. Kakati njagala mbabuulireko, tulabye obubbi, tulabye obuli bw'ebisiyaga, tulabye emisango mu kooti nga gy'abasumba be bagiroopye. Naye nga ku kimu eky'ekkumi ky'owaayo kye kiroopa omusango mu kooti. Nakano kankatereeze bulungi. Bw'oba olina omusumbawo ng'alina omusango gwe yagulawo mu kooti alina gwe yawawaabira, eyo vaayo. Omusumbawo bw'abanga yagenda mu kooti n'aggulawo omusango ku muntu omu yenna gw'omanyi, ng'era omusango gye guli gukyagenda mu maaso oba gwali gubaddeyo, awo vaawo. Oyo si musumba wa Katonda, eyo sitaani yekulembera. Kyogamba omusumba ne baba mubbako ttaka lye balitwala mu bukumpanya tagenda mu kooti. Bayibuli etugamba mazima nti bakuba ku ttama erya ddyo okyusanga n'eryaki n'erya kkono. Si bwe kiri? Bawa byawandiikibwa ebiraga amazima. Bayibuli yennyini etugamba nti bw'otasonyiwa, twasoma mu Yokaana 14 Yokaana 14 lunyirwa 10 Yokaana 14 lunyirwa lwa 14 nga Bayibuli etugamba nti bw'otasonyiwa naawe tosonyiyibwa. Naye katulo okuba oli abamusumba. Anti kati bw'aba musumba, omusumba kabonero abantu ke balabirako. Kati bwe basanga omusumba ng'ali mu kkooti aleebukana n'omusango, ate ng'abantu balina okubuulira amazima, ate bawaabidde. Naye batuga ebya Kayisaali, sigala ebya Kayisaali. Ebya Kayisaali omusumba ye wano olw'amateeka agatufuga. Amateeka we gali agatufuga. Tujje wange n'obba ekintu. Nga ndaba wanzibye. Ate nkugambako oganye okuzza ebyange. Kakati kino kye kizibu ekireese obuzibu mu makanisa. Kuba n'amakanisa agasinga gabba ettaka era bali mu makooti. Byenjogerako weebiri. Bano babbi. Ekkanisa weebebba ettaka. Ate kyo kirala. Anti labayo. Ndikuuze gwe. Nkunnyonnyola. Amakanisa nabo babbi battaka. Era ogenda ku ttaka nga liriko enkaayana. Bali mu bakuba faya baagala ettaka alikole ki? Aliveeko alyesonyiwe. Kati bwe muwulira ebintu bwe bityo nga namwe muli balokole mu kifo ekyo, vaawo obuvi. N'abalowola bali ku ttaka amanyi baali kumpanya mutu. Ekisooka Peetero baamuvuma, Yokaana, Isaaya baavuma Isaaya, baavuma Yokaana, Isaaya okutuuka okumutta nga bamuvumye. Naye Isaaya bwe tusoma Bayibuli ne bwe tusoma Matayo, tewali muyigirizwa wa Yesu Kristo yenna yaloopa musango. Abo bo nange sikkiriziganya nabo. Mbu banvumye banjogeddeko lelelele lwaki mbayonoona erinnya lyange lele abo bo
oba olina nawe nga gy'osabira ebyaddala naye kati ndi ku bino ebirala kyala nendira ku bubbi oli azze akubbye andi kati omuntu azze akubbye zize ngambye omuntu onzibye ebyange kyogala kati muwe ne bino ebisigadde oli bw'ajja ku ttaka lyo n'aliyingira fuuti emu mwongere n'endala ezi ekyo nakyo kiri understand anti labayo akubbye nono naye aba akubbye nkedde alitutte nkedde lyonna alitutte lyonna ayagala dditwala olwokuba ndi musumba seerwanako kakati ekisooka mu byonna okwerwanako tukozesa ku mateeka tulina engeri ffe abakkiriza Yesu Kristo tulina engeri gye twerwanako tetwerwanako mu ngeri yansi wale tuli mu nsi waliwo ebintu bye tutasobola kujjayo public tubirwane nga abatulaba kati bano abasumba kye bakola Mukama okubaanika amugjayo n'agenda naggulawo omusango kati bwaggulawo omusango kamera nga zivaayo nga zimulabisa kati ye abatamanyi mu kaseera ko kikyakola kumbe Mukama ali mu mwanika kubanga abayigirizwa ba Yesu Kristo tewali yaloopa muki baabavuma ne babakuba amayinja ne Yesu yennyini bwe baamukuba ne bamufujjira amalusu ne bamukola buli kimu ku musalaba yasonyiwa eribbi kituufu ate nga yali asobola okukolimira abantu bonna awo n'abaamukuba yabasonyiwa eribbi lyali ku mukono gwe guno n'aligamba ssebo erimugamba mbadde mugambe oli gwe Kristo erimugamba kati wejje ku muki musalaba n'alisaasira namugamba nkusonyiye kati iffe tunatambulira mu kwagala na kusonyiwa ekimu eky'ekkumi kwagala okwagala tekitegeeza ssente era tosaagala obeerawo ogaye nti musumba mmanja sinnaweerezaayo nina okuweereza babeera ku puleesa ekyo toddamu kirowoozaku wadde okukikola kubanga ekyo si kituufu ekituufu kwe kunoonya omuntu ali mu mbeera embi n'omukyalira n'onyumyako naye n'omulago okwagala ate ekimu eky'ekkumi bwali bwagamba nti munnyaga nze Katonda agamba mumusobola okunyaga naye mugamba mwannyaga mungamba twakunyaga tutya mwanyaga ebimwe by'ekkumi n'ebikola ki kati Adamu yasinzanga Katonda nga mujjuvu nga muddiza ekitiibwa kati fe abantu tetukyamuddiza kiki kitiibwa wabula tunyaga muki bwe tutakyalira aba bali muki mu mbeera embi okwetooloola ng'onoonya wooteeka ekimu eky'ekkumi gw'oli yeekalo ya Katonda kati bw'obeera nga gwe yeekalo ya Katonda weebuuze ekimu eky'ekkumi kyandigenzeewa mu kanisa w'osabira ate era amateeka gakola ki gakyusibwa amateeka gakyusibwa Yesu Kristo bwe yajja obwakabona bwali bulina okukola ki okuvaawo tusobole okudda mu bwakabona obuki obulala obwa Kristo kuba ye Kristo yennyini yagamba ti nze kkubo era nze mazima era nze bulamu buli atajja gye ndi talina buki era buli atakkiriza nti Yesu yafa n'azuuka talina buki bulamu bonna baba bagenda mu kuzikirira naye nga ekikulu kwe kutegeera okwagala si ssente ate ekimu eky'ekkumi era si ssente Katonda yatonda eggulu n'ensi eno yonna tayinza kubanga ayagala siringi 1,000 tayinza kubanga ku mutwalo gwayagalako siringi 1,000 Katonda yatonda eggulu n'ensi yennyini yagambye eggulu y'entebe yange ensi katebe ak'ebigere byange nyumba ki gye mulinzimbira kati yegwogaba okuwa siringi 1,000 ayina ensi yonna n'okujjula kwayo byonna bibye just tulina kunoonya abo bekikwatako abali mu mbeera embi tubasembeze tubaagale tubakole okwagala okutagambika nga bonaagamba Bayibuli ega nti bw'oba oyagala muntu munno n'okola kyeyagala ago ge mateeka era kitegeeza oba otuukiriza amateeka n'ebyabannabbi byonna biri mu tteeka limu laavu buli wootuuka mu tteeka limu laavu byonna gano amateeka gonna gaba tegakyakukwata gonna oba ogamazeeyo kati buli woba ng'osemberera Katonda ne woba otandise okusaba essaala ye ewulikika kubanga okoze attach ku Katonda kwennyini attachment oba ogikoze ku ye kwennyini kitegeeza bw'oyogera n'ebigambo byo bigenda ate kino kankitereeze bw'obanga ogenda okukyalira abantu abo
tokikola ng'oyagala abantu bakulabe. Si kweraga. Tokikola bw'otyo. Kikole mu gwo mu kyama. Nina gye nayamba Sami olw'ofuluma buli omu amanyi. Oli n'akuwa akasaati, Sami n'akwogerera, naga musajja omulala nze namuwa essaati naye omusajja agenda ampisaamu amaaso. Kati ebyo oba towaddeeyo era mujja sigala nga mukaayana ne Sami, empeera yo ekufe. Ejja kufuna mpeera yansi, ensi ejja kukusiima. Omusajja mugabi. Omusajja n'amuwa akasaati daba akakuluusanyizza. Weebale nnyo. Ate ekirala olina okikola ng'okikolera mu kwagala nga toyagala nti wadde bangana nti Mukama byayagala kambikole. Si kwejjako. Abasinga babikola kwejjako. Naka kambikole bangana Mukama bw'akola batajja kumpulira nedda. Olina okuba nga muggwe okiwulira. Ekyola nze ngoba ebintu. Ngoba. Oli waba awulira anyamba. Tompa. Don't give me. Wano Mukama atugamba bw'osoma Yakobo 2 Lunyirwa 8 atugamba kiba kirungi nnyo era kya kitiibwa bwe mugondera etteeka eriri mu kyawandiikibwa erigamba nti yagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Naye bwe musosola mu bantu muba mukoze kibi n'etteeka libasingisa omusango ng'aboonoonyi. Era omuntu akwata amateeka gonna naye n'asobyako erimu omusango gumusinga mu ngeri y'emu ng'oli asobezza amateeka gonna. Kyenkwagadeko leero wazze n'ebyawandiikibwa. Ebyawandiikibwa toyagala palapase. Ebyawandiikibwa ssebo weebiri. Ebyawandiikibwa weebiri. Ebitaliiko kubuuza, ebitaliiko kukola ki, ebyawandiikibwa weebiri. Naye nga kitwetaaga okumanya Katonda ye kasita tumanya Katonda ebisigadde byonna bijja kutambula bulungi nga Mukama bw'alikola ki. Okay, atukyalina Jeremiah atugezaako kureactinga ku zi comments ezimu ze twalabye n'ebyo oba oliawo bye tulowooza munnaye muyinza ate mwabifunye bulungi nga mwategedde mu bukyamu bye tuzze okulaba nga bitutereeza. Twasookedde eri mu kutereeza ebyo bye twayitiramu nga twogera ku kiri ekigundi kikaluti ekyabali ab'ebbombo. So tukimaliriza ekyo kati tulimu kwogera ku kintu kya tithe okulaba nga ate nakyo tukitaanya bulungi. One question gy'oyinza okuba nga odiddwamu mu episode zetukoze zino esooka ekkanisa kyekikuba mwenna mbadde mwekwasa abali eyo ti nedda Bayibuli etugamba tutwale ekimu eky'ekkumi mu nnyumba ya Mukama. So tuzzeemu ekyo ekibuuzo ennyumba ya Mukama yeeriwa. Tugitegedde bulungi nti ennyumba ya Mukama yenze yono oba yeggwe. Andaba. Then ne tuddako tithe ye ekimu eky'ekkumi kimu Katonda ky'aba ayagala kiddiddwamu si ssente zo. Si ssente zo kubaga amazima amatuufu nga kubuulira naye kyandibadde nti ssente zo Katonda kalaba nga tujabbisobola. Ekimu eky'ekkumi ku buli nnyingiza gy'okola mu mwezi si musaala go gokka tosobola zitereka. Kituufu ekyo. Okategedde? Kituufu ekyo. Ekimu eky'ekkumi ku buli nnyingiza tosobola. Kubanga ojja kusanga omusumba ng'alina ekizimbe kya buwumbi bubiri naye omubuuza ekimu eky'ekkumi adde akiteeka naye nga talina baayambe. So tutegedde butegeezi nti ekimu eky'ekkumi kisooka namwe abadde bakiwa nti mukiwayo nnyo mu kyaki mukitwala mu bizimbe mukiwa mu bukyamu lwa nsonga mwe mubala mwezi oyita woosula wennyini woosula gwandaba n'abantu b'owangala nabo mulimu abali mu mbeera embi nga naawe okimanyi. So nakyo mali mukiweeramu mu mbeera nkyamu ate n'ekirala tukitegedde nti eyo gy'okitwala kanisa eyo ey'ebizimbe Katonda yagyegaana. Si kanisa ye. Ekkanisa ye agitulaze. Kati mbutuufu okwata ekimu eky'ekkumi n'okitwala n'okiwa omusajja apaakinze emmotoka 10 mu luggya naye ng'oyise ng'alina abagoberezi mu kyaki abasula mu kyaki naye nga apaakinze emmotoka ziri mu buwumbi bubiri. Kati mbutuufu ekyo si kimu kya 10. Waliwo abaabuuzizza
kano nako kankajjewo abagattika nti ate kati okuzimba kyaki kosimanya kyaki tugizeemu ate babawo kye tulina okukwatiriza awamu. I think ekyo kyanjawulo luma mukunga musobola okukwatiriza awamu naga kati naffe wano nga tuba tuzze okukola olumu tukwate ntuga gundi kafudde tukoze tutya twekwatakwata tukakozesa netukola emirimu ekyo nekiba nga kiwe. So ekibuuzo kiri nti kyenjagala weebuuze mu butuufu etteeka ligamba yagala mulirwanaawo nga bweyagala Matayo 7:12 neyiba oyo okakasa tomanyi byayagala ng'ate osobola obimuwa omuyamba n'obitwala ate n'obitwala mu kyaki gye batayamba. Ekyokubiri nabuuza ekibuuzo kya Jeremiah n'onsekerera abasumba bano bo bayamba ddi? Abasumba ekisooka amazima abasumba tebayamba kubanga ne baba bagenda okuyamba ate era bajja muffe ne tusonda. Abaana abali ku kyaki bali mu makomera babadde bayimba. Okitegedde? Ababadde bayimba babaddewo nga basapootinga ekintu ebbanga ne bakolamu ensobi ntono ne bamuteeka mu kkomera ate nga musumba yamutaddeyo. Waliwo omwana omugwe mmanyi musumba yamusiba. Naye kati mazima ddala kyekye mbadde gamba nti kasita wabaawo omusumba ng'alina bintu ebyo obiraba eyo vaayo oli mu kizikiza kubanga Yesu takola bw'atyo. Musumba yamusiba. Yesu olaba yasonyiwe yali ku musaalaba nga bamukomeredde ate nga ye yakoze omusango no teyagukoze naye n'amugamba kusonyiwe. Oli n'amugamba mukama wange nze ndi mwonoonyi naye nsaba onsonyiwe onsaasire era n'asonyiwa ku musaalaba. Bayibuli egamba nti ku mukono gwe ogwa ddyo kwe kugenda okubeera endiga ze naye ku gwa kkono zijja kuba mbuzi. Kati buli muntu yenna anoonya okutegeera Katonda wandibadde weewala ebintu ebi bibiri. Ekisooka okwekkiriranya ng'otegedde amazima nekye bayita okwesukkulumya n'okweteekako ebitiibwa n'obiteeka wansi awo ogenda otegeera Katonda. Okwekkiriranya nga amazima ogamanyi n'ogamba kangoogere ekijja kikole ki n'okweggyako ebitiibwa bye weetaddeko ne wekkakkanya wansi. Lwaki? Yesu Kristo yalina ebitiibwa. Yali asobola okujja yalina ebitiibwa era olunaku lwe bagenda okumukwata yateekako swiki y'amaanyi ge. Abali bagenda okumukwata bonna ne bagwa wansi. Bwe bagwa wansi abalage nti nze nnyini buyinza basobola naye yabireka n'agamba muntwale. Bayibuli egamba nti yawaayo obulamu bwe ffe tusobole okuba n'obulamu obw'emirembe. Yawaayo obulamu bwe ffe tusobole okuddizibwa ekisa. Ye yajja yeko okutunona okutwala mu ggulu. Yajja n'atununula okuva ku musaalaba n'atuddiza obulamu obw'ekitangaala. Buli alaba omusana tasobola kudda mu kizikiza. Kale Jeremiah ndowooza tukome wano naku olwaleero. Kwandaba n'obudde bukoze eki buzibiridde. Bwe tulifuna ebitala tulikolanga paka ku makyataati bwe kirisebo kama akuwa omukisa sebo. Kati mbadde njagala otuwa ebigambo ebisembayo notuwe n'essaala tuggalewo. Ntumirako ku Luthuumu Kayemba, ntumirako omukyala bamuyita Olivia Nuts. Yali atya gyali munaye talina mutawaana bulungi kama amutambuza bulungi. Amiina. Then nentumirako n'omukyala omulala bamuyita Julian. Nawe kutumiddeko. Ntumirako ku Rachel Regina. Nawe nkwagala nnyo. Ekibuuzo kye sisobodde kizanya kiki nakuweereza tujja kukitaanyaako oluddako tujja kukitaanyaako. Kale ebigambo ebisembayo abooluganda kyembasaba mwenna batuwuliriza tuleme kuwuliriza buwuliriza ate tulekaawo naye baako ebintu by'ojjamu ebigenda okuyamba mu biseera ebijja maaso. Biyinza obutakuyamba kati naye nga maaso bijja kuyamba abaana bo. Ekirala muyigirize abaana bammwe ekigambo kya Katonda. Ekisembayo nti okutegeera Katonda tebamusoma mu college kuba kati nnaku zino tulina college ezisomesa abantu certificate diploma biki
tugamba babeere n'amadaala ag'enjawulo mu kumanya Katonda. Kambabuulireko, Omwoyo Omutukuvu talina diguli na diploma gye tulina kusoma kumufuna. Omwoyo Omutukuvu atuweebwa ku bwereere. So okunoonya Katonda si kumusoma busomi wadde okusoma kwetaagisa naye si kumunoonyeza mu bitabo. Ogenda kusoma theology ebyo naye togenda mumutegeera. Ogenda kuba olina bitabo, olina nnyiriri naye nga tolina mwoyo. Naye kyensaba bambi tunoonye Katonda nga bwe kisoboka, nga bwe kikyayinzika. Tunoonye tukole buli kisoboka kyonna ekitusembeza okumpi ewali Katonda, tusobole okuzuula ago amazima agabadde geekwese. So message eyo ngibawa bambi, mikwano gyange, baganda bange, mwenna mikwano gyaffe abali e Saudi, abaliwa, mwenna musobole okwekuba mu mitima. Abadde alina kyakola ekitali kituufu okireke, kubanga akaseera kakoze eki, akaseera kaweddeyo. Olw'ensonga eyo ndowooza ebigambo byange ebyo. Kwebaza Mukama. Ayi Taata, tukwebaza ku lunaku lw'olwaleero, tukoze bulungi, tukoze bulungi obw'ekisa. Otuwadde omwoyo atukulembedde olunaku lw'olwaleero, kubanga ffe waatali tetusobola kubaako kye tukola, tetuyinza. Naye oyo mubeezi atabulawo mu biro ebyokulaba ennaku, Mukama waffe Yesu Kristo, tukusaba otukulembere. Wadde ensi ne weeba ekumya omuliro nga mu biseera bya Saddulaaka, Misaaki ne Abeduneego, Mukama waffe Yesu Kristo, tukusaba oyimirire wamu naffe mu buli lugendo lwonna, era tuteeka buli muntu yenna awuliriza obujulizi buno Mukama, n'ebyawandiikibwa buli muntu yenna n'abitunuddemu n'abisomako, afune omwoyo w'okubikulirwa n'okumanya n'okutegeera, omubikkulire byonna ebibadde byekwese ebuziba w'ekigambo kyo Mukama, kubanga Mwoyo Mutukuvu ye musomesa era yatuukiriza era yakakasa buli kimu. Saba Mukama waffe Yesu Kristo otukulembere olunaku lw'olwaleero n'ennaku zonna, otambulize mu kisa eky'okubeerawo okwo, otuliise emmere yava mu ggulu eyogerwako mu Yokaana 6:35. Tujjuze omwoyo wo, okwagala kwo n'obulamu bwo. Tukusabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo, Mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.